High School Mukono Mbalala. Njagala okwebaza Katonda nti olunaku mulindwa olwaleero lutuuse. Abaana baffe ab'ekibiina eky'omukaaga batandise ebibuuzo byabwe eby'akamalirizo eby'eddaala lino, era nga olunaku lutandise bulungi. Abaana twaba briefinga oba okubayitiramu ku by'okukola ne bye batateekeddwa kukola mu kiseera kino eky'ebibuuzo gye tuyita briefing. Twagikola ku Lwokutaano oluwedde era nga kyekyo ekibuuzo ekisookera ddala ekya UNEB, era nga tusuubira nti omulimu twagukola bulungi. Mpozi tulinako n'abaana baffe abakola olulimi olw'Olufalansa, nabo baali bakola ekibuuzo kyabwe ekyokwogera emabegako. So ekyo abaana baffe wano ku senta yaffe kiringa kibuuzo olwaleero kiringa kibuuzo kya kusatu, naye nga olunaku olwaleero ffe nga Seta High School Mukono abaana abagenda okutuula ekibiina eky'omukaaga bali 281, era nga kuliko abakola arts ne kubeerako n'abakola ebya science, era nga olunaku lwaleero lutandise bulungi. Ekibuuzo tukireese mu budde okuva ku Mukono Police Station 003, era nga n'abaana baffe tubateeseteese bulungi nnyo, era nga tusuubira nti ebigenda okuvaamu birungi. Ekibuuzo ekisoose namwe abaana abakola history ebyafaayo bali baana 8, ate abaana abakola okubala bali 154, era nga batandise bulungi. Omanyi oba ng'olaba ekibuuzo bwe bagamba nti mutandike okukola, olaba body reaction y'abaana kubuulira oba ekibuuzo kigenda kuba ngu tofuna buzibu ng'abaana bo bawulize nga balina discipline mu bufunze. Tusuubira nti ekiseera kino kigenda kuggwako bulungi. Tujja kumaliriza abaana baffe abasembayo bagenda kukola ennaku z'omwezi wa 5 abalulimi Olufalansa, then tubasindike bagende mu vacation. Njagala okukubiriza abaana mwenna abamaliriza ekibiina eky'omukaaga n'abo abamaliriza ekibiina ekyokuna nti mu vacation eno, naye ate omwana w'otamumaakinga tosobola kutegeera by'asobola okukola ne by'atasobola, so nga buli w'omaakinga obeerako ekintu ky'okyusa ku mwana, buli w'omaakinga obeerako ekintu ky'okyusa, ate oluusi omumaakinga ate oluvannyuma n'okomyawo kyewamaakinga okulaba nti owayitawo ekiseera omwana ono asobola okuddamu n'akola ekintu kyekimu. Ekirala kyekiteekeddwa okubeera ng'amasomero ganogaanya be baana okubeera n'empisa. Buli abaana babeera n'empisa baba bawulize nti buli kye mubagamba okukola kye bakola. Mubagamba nti instructions kibeera bwe kiti bakola, so tofuna buzibu ng'abaana bo bawulize nga balina discipline mu bufunze. Tusuubira nti ekiseera kino kigenda kuggwako bulungi. Tujja kumaliriza abaana baffe abasembayo bagenda kukola ennaku z'omwezi wa 5 abalulimi Olufalansa, then tubasindike bagende mu vacation. Njagala okukubiriza abaana mwenna abamaliriza ekibiina eky'omukaaga n'abo abamaliriza ekibiina ekyokuna nti mu vacation eno ab'essiniya ey'okuna vacation yammwe egenda kuba nneneko ya myezi ng'ena, ate ab'omukaaga vacation yammwe nneneko nnyo. Kubiriza nti mu vacation eno mufuneyo ebintu bye mukola nga bya mikono, newankubadde nga osomye biology, chemistry ne math, beerako ekintu ky'okola nga kya mukono. Kisobola okuba oba kufumba, okubeekinga, kukola computer programming, obeerako ekintu ky'okola nga kya mikono nti ng'osobola okutandika n'okufuna akasente. Kubanga omwana ayiza okubeekinga, ekyokulabirako oba keeki oba ki, asobola okutandika n'okukuŋŋaanya ka tuition aka university nga n'okusoma tetunnatuuka, nti ate ekyo kisobola omubeezaawo kubanga ensi ekyuka. Essaawa zino oyinza okuba omuzadde wo waali enkya nga taliiwo, naye ng'ate kino kye wayiga, sikiiro eno gye wayiga ate yegenda okuyamba okubeera ng'ekuyisa mu kiseera ekiddako. So mbakubiriza okubeera nti abazadde bammwe babatwala ne mubeerayo sikiiro gye muyiga. Ekirala, abazadde mbakubiriza wabeerawo emirimu gye mukola nga ebyo bintu bikulu nnyo nti
ate n'ensi yonna okutwaliza awamu. Nta eyaffe abaana abawala bali 156 ku muwendo ogwo gwonna ogw'abaana 281 ng'olaba nti abawala basolobako ku baana abalenzi. So ejjagala okwebaza abazadde okubeera nti abaana abawala babataddeko amaanyi ennyo okubasomesa. Nze Nyanzi Yasini nga nze mukulu w'essomero ery'Ambalala Secondary School wano e Mukono. Twebaza Mukama Katonda olw'ebibuuzo ebitandise olwaleero eby'esiniya ey'omukaaga, so nga ate era tusooka ne tumwebaza olw'ebyo bye twakamala ebya siniya ey'okuna. Ebibuuzo ebya siniya ey'okuna byatambudde bulungi, tetwafunyemu kutaataganyizibwa kwonna, era tulina essuubi ddene okusinziira ku baana bye batugamba ng'ebibuuzo bye byagenze. Olwaleero nga 11 omwezi ogw'Ekkumi n'ogumu 2024 tutandise ebibuuzo byaffe ebya siniya ey'omukaaga. Omwaka guno wano ku Mbalala Secondary School tusuubizza abayizi aba siniya ey'omukaaga 120. Tulina essuubi ddene kubanga ffe abayizi tubateeseteese bulungi era ebibuuzo bitandise bulungi, tetulina nsonga yonna kutaataganyizibwa kwonna. Obudde bwe bituuse ku ssomero wano bwe balirira mu distance okuva e Mukono we tujja ebibuuzo okutuuka wano, oluusi tutawaanyizibwamu olw'embeera ya traffic jam nga Jinja Road abantu bamumanyi, naye tutuuse wano ebibuuzo bitandise ku ssaawa 3:10. N'olwekyo tuli basanyufu, twebaza UNEB olw'enteekateeka yonna, tetunnafuna kutaataganyizibwa kwonna. Abayizi baffe batandise bulungi nnyo, basomesa baffe omulimu gwabwe bagukoze, era tusaba Mukama Katonda exercise eno eggwe bulungi n'ebibuuzo byaffe bidde bulungi ng'abaana baffe bayise bulungi basobole okugenda ku universities ez'enjawulo ng'era bulijjo bwe bubadde. Abakola batya? Eri abo abayizi abamaze siniya ey'okuna n'abaana abagenda okukola siniya ey'omukaaga nti tebannatuuka ku nkomerero ya kusoma. Okusoma kukyagendera ddala mu maaso. Eri abo aba siniya ey'okuna beetegekera siniya ey'okutaano, ate abo abagenda okumala siniya ey'omukaaga beetegekera okugenda ku universities n'amatendekero ag'enjawulo. N'olwekyo beekwate bulungi mu luwummula eyo gye bali, kubanga obulamu batandika butandike, bakyali baana bato, bakyalina olugendo lunene. Bazadde baabwe bakwate bulungi, beeyise bulungi mu luwummula, beekuume bulungi, ensi ekyabeetaaga kubanga bo ly'essuubi ly'eggwanga lino. Gange nze Hawula Mutyaba nga nsomera ku Mbalala Senior Secondary School Mukono. Nebaza abasomesa baffe abatusomesezza kubanga babadde batusomesa bennyini bye bizze. It's high time tusobola oyita bulungi. Twebaza n'abazadde baffe abadde batuweerera okusasula fees era ne bamumalayo mu budde. Tubeebaza ddala. Ekibuuzo kibadde fine, tewabadde buzibu. Bampita Muwanga Patrick Katumba nga nsomera ku Mbalala SS senior ya mukaaga, nkola head stroke ICT. Ebibuuzo nga twabisuubidde era weebize kubanga twabadde nnyo kipya byonna bize. Ebibuuzo bibadde fair nga twabadde tubisuubidde era questions kale zizze nga tusuubira okuyita fenna. Twebaza bazadde baffe basobozza okusasulira school fees ne tumalayo ate mu budde n'essomero etaliwa banishi. Ebitusomooza bingi naye just obudde okusoma ng'ebiwe bityo n'abazadde obutasobozesa mangu okusasula school fees bwe batyo. Kati oluusi bagenda ne batugoba awo nekitu affectingamu kale wamu. Nebaza Katonda nti ebibuuzo tubikoze bulungi, nebaza abasomesa baffe nti nga bwe babitusomesa weebizze. Njagala n'okwebaza n'abazadde baffe, mwebale tuweerera, mwebale twagala, mwebale butatuvaamu, tubatadde nga ku pressure lwa fees naye temutuvuddemu. Nenjagala okusoma kuba omwana omuwala bwe batusomye tebakuwala mu bali. Wala naffe twayita mu COVID netuguma ne tutuuka mpaka wano mpaka we tutudde ebibuuzo byaffe eby'emukaaga. Mwekuume, mwewale group influence kuba naye ejjako. Gange nze Nakalanzi Rachel Juliet ndi muyizi wa Seta High School. Manya gange nze Nakalanzi Rachel Juliet ndi muyizi wa Seta High School Mukono era ndi mu kibiina ekya Form 6. Leero we tutandise ebibuuzo byaffe tutandise ne history ne math. Nze nkola history
nnyo okusookera ddala neeyanza abasomesa baffe abatuyambye nga batulagirira engeri gye tulina okukolamu ebibuuzo byaffe okutandikira ddala tamu yatandika paka kati, era ebibuuzo bitutambulidde bulungi bino ebisoose. Wamu n'abazadde baffe mbeebaza nnyo olw'okutusasulira fees, tusiimira ddala era nsuubira nti n'ebisigadde tujja bikola bulungi nga Mukama ye mubeezi.